Nja kusaba mwami Mpuuga n'obwewombeefu bw'obanga ebigambo by'oyogera obikakasa nti yakuggyako na kyemalya mwami Museveni ng'ojja oyogera bambi tokola kibiina tokikola togenda mu kkemebwa naye singa omanyi bagambe nkima gye ku mukambuka n'okulaga obwereere bwayo mwami Mpuuga anaakera kunya n'ababa ti ekibiina nkitaddewo automatically ebitaano aba yabirya wano nkyali mu kubuusabuusa era nze omukoleza mwami Mpuuga ntalyanga bitaano ne bw'akikola maama nnyabo wowe sente yampa sente kati alien asobola okugula era aba akuwa buwi yange baagibba nange alien njagala ongulira essimu yange baagibba yatumye abaana eka tumendi essimu yange babinonaka abaana bajjeewo ne bagikima ne mugamba alien abaana bo bayiseeko ewange nasanga tayina ne yeekwatakwatawo nga zitowa emitwalo 10 gyeyakuwa ne mugamba sijja kugikulekera oba tosasula mmere gw'omanyi omukulu oyo gw'ogambye takkirizibwa kwogera ku nsonga zirimu magezi mu ggwanga olindeko nabyoba sawundi kwali kuba ekigambo ekyo kikulu kiddemu mwami Gasumba takkirizibwa kuteesa nga Muhammad Nsereka abadde ayogedde ntya abali Kachumba TV kaso bitambula ddala bulungi nnyo olunaku olw'ejjo nataddeko obugalubi ne mugamba ng'onyumye nnyo ensonga z'ababitiibwa kyovoya bwambadde konze ensonga basewo ne bannyabo ensonga tukyali ku nsonga z'ab'ebitiibwa erina okubeera ng'ow'ekitiibwa naye kansubi bitambula ddala bulungi nnyo tuli ku Climax akafo bannange b'ekikazi tuli Climax akafo ak'amasanyu bagita entertainment hub buli kyamasanyu kyonna ky'omanyi kisangibwa wano eno bw'osobola okujjawo n'onyumirwa Makindi abamanyi mbotuka Makindi wachemangawo ebitaala awo obeera otuuse bulungi nnyo ate nagamba nti nno gwe wenna ayagala emmotoka oba okwevugako ng'okyali muvubuka muto kukibanja nto sula motozi wogenda bado banyigenda kwogera mulala sula motozi wogenda wachemanga wa kalenda bondi nene nnyo ogenda ku kibanja mpola ne bakuwa akase emmotoka ne weevuga mwaka mulamba ng'omalayo mpola ate kino ekyambula ddala bulungi nnyo emmotoka ennamba ye yeeyo sobola ogikubako oba n'otuukawo gwaliwo n'omwami Bukenya Media bw'otuuka n'ombuuza njagala Bukenya Media ali omusajja wa muto munene bw'otuuka awo ate ebintu abikolera agambye gwe ku 30% ku motoka yonna gy'oyagala oba ofuna kitegeeza bw'oba olina motoka ng'olina emitwalo 2 oyagala emmotoka ya miliyoni 2 beera ne miliyoni 6 agenda bikolera tuukawo munoonyeeko nsonga zibeere nga ziyita taratibu nga luwombo lw'amagi n'olw'ensonga eyo twolekedde ekyatulese olwaleero ng'era olwaleero ndi n'omukulu Devcom musajja w'amaanyi nnyo when it comes to entertainment ate n'engeri y'okulabamu engeri gy'asengekamu ensonga ze mu bintu naddala ebigenda mu maaso mu ggwanga yanjawulo nnyo atera basinga mutera mufuna mu mboozi mukati ne ku mikutu emirala ate leero mukomezzaawo Kachumbali okay so kati n'olw'ensonga tugenda kwogera ku nsonga naye nga ensonga gye tugenda okwogeraho nga tannaba beeyanjulira y'ensonga egenda okubeera e Masaka n'ekigambibwa nti nno waliwo abannaffe abamu ate abatakyakiika ku leediyo ya baffe Ssaabasajja Kabaka CBS abamu baabagobyeko kigambibwa nti abamu baabagobyeko kigambibwa nti abamu baabagoba dda abamu tebakyagendayo so tugenda beera ntukanya ku nsonga ezo n'ensonga ya NUP eguddewo essomero NUP eguddewo nayo essomero NUP National Unity Platform School of Leadership naye bagiguddewo tugenda beera tubyogerako era kamusabe abeeyanjulire ate ababuuzeeko tukwaniriza Kachumbali TV Kachumbali TV as usual anko ogamba otya obulamu bweyagala obulamu obwange obulaba nze obulamu butambulanga ina bubalawa kuba just wabawo ebikyukakyuka mukko naye nga obulamu sofa butambulanga ina bubala abali Kachumbali TV mbalamusiza bona gye musinziira okubanga mulaba omwana ono asinga bangi takolanga bali abakuba emigere yasalawo okwekula abula gul'omuwa obudde n'omulaba oba oyina ettaffaali oba omugaseeko okuba ntatusumbulwa
kati ffe twewaayo kubanga watukubira akasimu naye mba mbadde ngenda wa ngamba owaaye kusinga ogenda be gavumenti agibonyeebonye kangende mu kontine kuba tabalimba nti atusasula nze tansasula naye akuba kino kyakola singa bangi abataaya ate tobisalamu bireke nina omuze gw'okweditinga nimugatwakumbira tonsasula nesiga nti ogenda okusasula mbu toyina kuba toyina nsubire wonaafuna ogenda kuyingira ensiko. Uganda etambula etya? Uganda etambula ng'enagibala amanya nze David Kompromota manager w'omuyimbi Ajati Sophie Nantongo era nzikirizibwa nange okuwaako abantu bange bentumira wano obasikiriza so njakutegeeza abantu bonna abawangalya anku mawanga g'ebweru ne wano ng'oyagala kuzimba tulina B2C hardware osobola okukwatagana ne bana B2C noteka sente ku akawunti ne bakuwa seminti mitayimbwa buli kimu bakola delivery. B2C abayimbi abo bennyini bentegeeza abavubuka abasatu Kampala boys abalenzi abasinga okulabika obulungi mu bayimbi oba oyagala mitayimbo osasulayo mpola mpola bakuwa akawunti ya B2C hardware si B2C ey'abayimbi akawunti za mirundi ebiri waliwo B2C hardware eyo omukulu omumpi tagiriimu yo takwagendayo tagendayo kati noteka akasente ku akawunti bwe bagamba nti nzimba Sondwe bo nga bassa bintu ku mmotoka nga bigenda Sondwe so oba oli bweru ogenda kukwatagana ne B2C hardware ng'ennaku z'omwezi 9 August tugenda kubeera ku Serena Hotel Ajaluna Mubiru ng'atongoza ndoza kuba kutongoza agenda kuba ayimba okuva gye yatandikira experience paka waali ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwakumeka guno anko tuli mwana mulenzi Mickey Wayne Surubada asazeewo anyiize sokoleke 7 waliyo Mickey Wayne ne Gravity omutoji simumanyi gwoyo gambye Gravity ali ku Lugogo Sebo ibyo bigambo byo simanyi concert ya Gravity ekigundi posa tonnagira bangikolage sina saa kugiraba nize ngamba eno ya Gravity wetaga gira ngamba eno zoominga abantu bagirabe Sebo HM yasoose okukola eno ye concert yesoose kasukalanika kuyimba ng'ennaku z'omwezi 7 Jazz Pia September being nti ne Gravity yataddeyo tebigenda kwawula mbawagizi ngambye njogedde lulimi Luganda I repeat suspect asoloka kozesa mumanyi suspect mumanyi I repeat ngambye kati chicken agamba chicken agamba ati fantastic olwabala kola omuntu binyumira ngambye I repeat fantastic September tuli ku Jazz Pia njogedde lulimi Luganda Mickey Wayne Surubada High School ng'ennaku z'omwezi 6 tuli ku Africana Hotel Kalo Nantongo ebisigadde tetumanyi ebisigadde bijja kufuna aboogezi baabyo ni biza okubanga gyebiri era twagala kwetumiikiriza tetugaanye tebiriiyo niyo olwokuba tetuli boogezi baabyo tetubivunaanyizibwako kubanga buli kintu kiba Climax erina omwogezi buli kampani yonna Sanyuka TV Kyakala TV kyamuka teyina mu PR ekyobola gye bisinga abantu bibatagalako omuntu n'akola ensobola okuba talina mwogezi n'atagala mu bigambo bye so byenjogedde wano binvunaanyizibwako era tebivunaanyizibwa Kachumbali TV bw'obaawo era yonna byonna bye tugenda okwogera byonna kaakati nze konsert zennanze so zeezo abasigadde tetumanyi Ajaluna Mubiru atadde akayimba akapya bakayita Tonsobola Ajati Sophie Nantongo alina akayimba bakayita Twagala Wini kati bayiza we anko njaso msoka no kati nti industry y'okuyimba bannanyini kuyimba bakomyewo industry y'okuyimba bannanyini kuyimba bakomyewo anti mukulu Semakula atadde akayimba akapya bakayita mugane mawa bakayita batya akibaka mukulu Semakula emirembe engalo newe owuliza olimba lwa mukulu Semakula n'oluteeka wano wabbali n'olimba oluyimba lwa Jaluna baluyita Tonsobola n'oluteeka wano n'oteeka wano olwa Sophie Nantongo baluyita Twagala Wini
ennyimba 3 okakasa nti bannanyini kuyimba bakomyewo just bagenza okulaba nga ndowooza industry eraga y'abaana abalimu bazannya buzannyi nga wabaddewo music omulungi wabaddewo enkudi ozambe sifula bwena musanze nga kirira sifula siyo yali wanko palaso si yoyo yali wanko pi omanyi nti yagala kujjawo nkudi kimba kitambula bannange ajja kuba tukoze bubi alimba oye luna ebandi mulese omwana oyo abonyebonye n'okuba nga talina ndongo bannaye luna bayogera anti kakati nze anko nkozeeko n'abayimbi wano mu Uganda bangi mu bayimbi be n'abadde nabo tewali muyimbi akyasinze okukola mikwano mu dakiika mpawo kaganga Pazzo dakiika ntono nnyo abafunye omukwano kyokera mu dakiika mpawo kagaba yagisse dda nze nabeerako ne Pazzo oyo naye nga Pazzo musobola okutuuka awantu era singa kaali kayivu ne kagenda mu byobufuzi kaali kabisobola andi ebyobufuzi kulimba eri Pazzo alimba nnyo kati Pazzo ebyobufuzi kulimba kati oba osobola okulimba abantu n'okubakuŋŋaanya kati Pazzo asobola okukuŋŋaanya abantu kali yali ategera kwegattako kyakulimba tamanyi kulimba naye nga Pazzo asobola okubeera awantu nga tomumanyi n'akola emikwano bonna abaliwo mugenda okuvaawo nga mufuuse mukwano gwe kyokka era mu bbanga ti wadda ate kiri gye yaleka akoze kiri ate n'agyonoona kati yeruna kubanze luna agenda ku CBS ekiro waliwo omusajja oli yagenda buli akolanga dictator Mark wali bamuyitaani bannange dololo omuyitaani omusajja yakolanga dictator Mark ekiro yasooka ddala ogenda ebweru yali nvudde muntu kyokka kyaliwanga basimukomeni bajja mutugamba yakolanga ne dictator Mark ekiro ku radio ku CBS katutuukawo Pazzo n'ateekawo embeera anti Pazzo yayogera so yatugisa n'agamba Mark naga tukubolimba lw'omusajja atuviire n'agenda natuka naga ati tubamaze bantu balina mutawaana awo Pazzo mu kukola emikwano kale ayina enkudi ndowooza era tugende tumwagire festival nga 18 bagenda bayize Pazzo yeronki yeesoose yeronki yeesookedde ddala asaanidde mugende mumuwagire Lunabe abasubira katokumala Lunabe ayina ekigambo ennaku ezo yakola interview ku Kisaawe wa amunga yali ayina gyaweereza obubaka naye nga tayatula nze sagala kumusala migawundi yali agamba gundi naye omugezi yategeta ayina gwe yali alumba kati gwe yali alumba nze gwe nali ndowooza ab'oku Lusegere bamusanze wa Ajaluuna anti obayi Pazzo kye yabakoze ayi bavuddewo baagala oli maama nnyabo tebafuna nk'omuntu abawagiranga Pazzo amagye gonna ng'ogabaja agamubeerako omukulu gabadde waaga ne topo nyina kula security yabaddeko anti ng'ebazi bakambuwadde era bagenze basanyufu yannyonnyodde zamuyiseko emirundi egi ne ŋŋamba kati banaaba anti Pazzo kakasomwe eddakiika kunnyonnyola nga takuzze nga tomuzzeemu noba musiika lwebakumuta n'agenda bafulumye basanyufu bazibu yani embasagula Kaymax nga balina gwe bazze okola naye nga bakyali ku Pazzo kale abantu bange batumiddeko naddala Uncle Julio kutumiddeko Kabira wa Kabira top security wa Kabira fango nange sijibanja ali niyangulire esimu aye niyagulire esimu naye esimu giyangulira ato sikatira oba yagijjawa addemu agula endala sente yampa sente ntiriza ali ne sente zakomawo naye nja kujja Kabira yagula simu oba sente yampa sente kati ali nasobola okugula era abakuwa buwi yange bagibba nange alien njagala ongulira essimu yange bagibba atumye abaana eka wendi esimu yange babinonaka abaana bajjewo ne bagikima ne mugamba alien abaana bo bayiseeko ewange nasanga tayina ne yekwatakwatawo nga zitowa emitwalo 10 giyakuwa ne mugamba sijja kugikulekera oba tosasula mmere gwomanyi bayizo enza alien muna isimu ina munyi mutawaana ng'oggyeko nti ayinza okuba nga alina ebintu ebirala byakola byesikkaanya nabyo naye nze muyimbi gwe siinaako buzibu era simusangangako wantu wono yadde ngenze Kabira ne simutikkula ate nga tekitandise kati
ne kubanza alien okumulaba waliwo bawusa muyita Adibayo yali abeera ku comrade awo nze yandaga alien ngali alina olimba bulungi nanga mugamika alien kyokka ne kuwa oluyunyu byafundika gwasima ddala okumulaba nafundikira mu kifudu 15 yagitowo bagali bakula kakoola nesazimulekera kale ensonga y'okubeera nti nno abamu bagamba nti nno birimu ebyobufuzi osuubira kinamakinga omukolo guno okubeera successful ye abagenda okwetabako senga biba nga bivuddemu bya bufuzi kirekawa position ya Katikkiro nga Katikkiro wa Buganda andi kati essawa yalo anko tetwaga tuwande bantu bakulu bigambo mukamwa nze ndowooza soke tulinda omukolo guno gubeewo tuwulire bannaddiini n'owekitiibwa Katikkiro kuba essaawa yo tuyinza okugamba nti agenda kwegatta ku mpuuga ne tumusalira omusango n'aba nga bamuyisenga mugenyi mukulu n'atuuka wali ne kitaba kati abawagizi ba Kacumba TV ne bagamba tetugenda kuddamu kulaba channel yo yogera ebitaliyo wayira abantu abakulu naye olwaki bagamba nti yogeza ekifaananyi ekyo kyogera kitya kubanga nyana ekintu kyakyembadde ndaba anko nti mwami Mpuuga okuva le bamujja ku bwa leader of opposition n'obwa commissioner nga amuvunaana okulya enguzi ey'ebitano naye takola interview naye ennaku zino mwami Mpuuga abadde akola interview kati ng'omuntu nyina kye nnalabyemu okuva emikono gino lwe gyatandika waliwo ababaka abamu abaagamba nti ssente zino zayita mu parliament era ssente zino ziri mu mateeka nalabyeko n'omubaka wa Kampala wekitwa Omad Nsereko waliwo eri mu mbozi mukati yatadde mu comment section waffe ojja kunsonyiwa okuzza eri ewaffe n'aŋŋamba lwaki ogamba nnyo abakulu abo nti babitiibwa babbi kati ate ye endowooza ye muga babbi naye nze engeri omanyi waliwo amaka waliwo n'ennyumba kati asinga tebabyawula naye munyinza kati waliwo amaka waliwo n'ennyumba kati nze nakulira mu maka saakulira mu nnyumba bajja kiteeka mu comment section abakimanyi bajja kiteekamu naye bwekinakiganye nja kujja nkinnyonnyole amaka n'ennyumba waliwo amaka nze nakulira mu maka tewakulira mu nnyumba kyekinjawula ku balala nze nakulira mu maka saakulira mu nnyumba kakati sisobola kugamba Mpuuga sinza butamuyita wa kitiibwa ekyo tugambe omwana ne wabeera tugambe kale ngabbye tekimuggyako kuwa linnya lye baamutuuma oba lye baamu ate Mpuuga nze ndowooza manyi obubbi bwa mirundi mingi naye nze simanyi nti oba yabba sikikasa nti oba yabba naye ekitiibwa kino manyi ekigambo kitiibwa ngo kibuzaabuza abantu naye tujja kukikolako mu lundi olulala kati so mbadde njakuddamu oli yadde ayogera nti abantu tuteekeddwa okuba ebitiibwa nti nalabye omukulu Nsereko omupi wa Kampala ng'agamba tasobola kusayininga kuteeka lijjamu ekitibwa Mpuuga ne bakamisona abalala kubanga ssente zayita mu parliament kati mbadde ngatta ku kiri nti omwekitibwa Mpuuga ennaku zino akola interview naye nagenza okuzigoberera ng'akola interview okuva lwe baatandika okuleeta emikono newabawo abaga nti ssente zayita mu parliament naye nfunamu ekirowoozo ekigamba nti oba ne yayita manyi nti ssente zayita mu parliament Mpuuga yali tamanyi nti zayita mu parliament kubanga bino ebyatandiseewo nandika okukola interview era ennaku zino azinyiikiridde nnyo so awo nawo wali confuse endala nzije nnyina nze ku side ngenda kuddayo ku mulamwa gwaffe guli eri naye nja tusooke tugaziyemuko obuzibu bwa nnyina anko nti mwami Besigye eriko ku leediyo n'agamba Abaganda be basinga obuteeyagaliza ng'Abaganda bawooza mbu tasobola kufuga mbu tebaasoma
n'agamba omuntu aggula geeti e Nakawa ku URA afune miliyoni 3 omwezi. N'abuuza omuntu okugula geeti kyetaaga kusoma. Kakati Uncle Joe ogube mai tulinyi bana byabufuzi n'okuba byabufuzi ebitambulirako ensi otegera okubeera mu Lwampaka. Ojo osoma ebyafaayo okuva ku Muteesa bagamba yamulyamu olukwe yali Muganda. Yamutwalira obutwa saate yali na Mumbejja Mulamba. Olunano mu kinaana mu kwesimba President Museveni Kawanga yawangula. Kakati Kawanga kuliko omukulu wa media linerabidde mu yamujjako nassaako Obote atali Muganda. Naye nga ajjawo Muganda munne n'ateekawo Obote atali Muganda. Kati kikulaga kinti Abaganda bo mu byafaayo bajja beerwanyisa nti kati essaawa ya leero Mwami Kyagulanyi Bobi Wine nze gwenzikiririzaamu nga munankyukakyuka essaawa ya leero ne bannanga abalala oba oli abanyigirizibwa. Tinze obuzibu bwe nafuna confuse gye nafuna ku Mwami Bobi Wine nti ensonga gye yakwatamu ensonga za Mwami Mpuuga nze kusayidira nti tezansanyula. Naye oba oli awo abalala zaabasanyula kubanga ffenna buntu akozesa mutwe gwe. Tinze nali mmanyi nti principal okuvala ku Tempuuga mu bumenyi bw'amateeka kuba yalina obukakafu n'abutugamba ne tubukkiriza. N'amuggyako ekya leader of opposition n'amuggyako n'ekya commissioner ebintu yali ategedwa kuberekaawo. Naye nagenda okulaba ng'ate Mwami Kyagulanyi ensonga ngalaga walinga waliwo ekiri emabega eyo kubanga bwemba ku kintu ekyo Nambooze mu kwogera kwa Nambooze yagamba nti nno bakkaanya ne bakkiriza ne bamugamba ssente bwe ziba kyetaagisa azizze nayo era ne bava mu kakiiko mbonga bakkiriziganyizza okusuubira ku bigambo bya Nambooze. Tino yata omukulu bwe yatuuka mu lukuubo lw'egundi we byakomawo awo nakyo kasaba muga tuzadde ku akawunti awo olimi lukyukamu ne Nambooze wamuviiramu naga ate twakkaanya birala ate okoze birala yawe yakyusamu ko olulimi manyi sero nakugikuwa manyi ango abagenda kuwa sento gawe mampangenda kuwa kugunde gundi kasozira bakaawo nga bali bakyuka kakati awo wonna Mwami Kyagulanyi yali amaze okutulaga nti ono mubbi yali amuta. Ne Mwami Kyagulanyi yali nyina agenda ebweru bojjukira show yali ne London show yajimba almost yekulungulula kuba n'abantu. Kati ekikuza ku kiri nti we yagenda e Masaka nawulira Oweekitiibwa Mpuuga nga agala interview ng'agamba okujja e Masaka Mwami Kyagulanyi yapakira abantu era yajja kakasa tewali nsonga emutwala Masaka. Ekyo kyo Oweekitiibwa Mpuuga alimba. Bobi Wine tapakira abantu beepakira. Kikyo Oweekitiibwa Mpuuga yalimba mukko naye yakimanyi naye akimanyi mu mutima wana apakira omuntu yono weewaffe. Nkugamba nabo beepakira apakira abantu yono weewaffe. Naye Mwami Kyagulanyi yandi Kyagulanyi gwenyiza omugeraganyizaako wano Kamiliyoni oyo omulaba. Kamiliyoni ageza ayingira n'essaawa zino mu ddakiika 10 wa Kelemakisi ebejjudde abantu nga ayita ina gwakubidde. Kati Mwami Kyagulanyi n'ageza ayingira wano mu ddakiika mpawo kaagawa wajjudde katapakira abantu. Naye kino kitulagawa manyi anko omuntu agobatabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira. Saagala muntu yenna oba waludda ovuga gavumenti oba waaki ayisa Mwami Mpuuga maaso era amukkakanya naga ntalina bantu oba weerimba abalina. Anti ekibuzo kiri nti Oweekitiibwa Mpuuga Masaka yalondebwa abantu bameka? Kale tubali yalondebwa 6,000. 6,000 lafulena gyamukyawa olw'okulya 5 gye n'ebiri agenda kutuka najyo agenda najyo. Kati waliwo ono yaliwo okukyankalanya ebibiina buli saa bamuyita Nampawengwa mukulu wa Bedi Bwanika. Acyankalanya bucyankalanya
oyo y'omulala yezira awali abateredde entende alikana akayimba nteredde entende weewaawo nguliredde kende ye kabeerako anti wabanga banakulu bagala kukola kibiina kikituufu nga bagala kukikola wana amala okukikola agenda kujja era akiyuzeemu Abedi yennyini ye mwennyini agenda kujja akiyuzeemu kubanga ye alabika tayagala muntu ateredde entende I choose violence kanaye Masaka kitwale nti ayondebwa abantu emitwalo emeka kati agendagendako n'ogumu esatu gyamukyawa kakati guno ogumu wogugatta ku ebiri egya mwami Mpuuga gye mitwalo emeka bagenda kugikuŋŋaanya kakati era bajja ku kibiina kye nze siri mutunuulizi wa byabufuzi nga bwentera okulaba abakenkufu wabula ndi mutunuulizi w'eggwanga lyange na biki ebigenda okuddako byensuubira na biki byendowooza singa nti Akacumbaali ankuba oluyi kyekiyinza okuddako mwami Museveni kino kankyogere kaati abanyiiga banyiige tewaluluka lukagenda kumwanguyira kuli ankaluka 226 tekabangawo mu nsi yonna Allah jajjange Mary Bata mwami Museveni tewaluluka lukagenda kumwanguyira kuli ankaluka 226 naddala e Masaka lwaki ansa yeeno owekitiibwa Mpuuga singa Kamutanda n'akola ekibiina ekikye najja kuba pulezidenti agenda kuba alimbyemuko tasobola kukalya naye bagenda kubeera e Masaka kuba nze ovukosi Kyagulanyi nja kumulonda ine ekinaba kino ekinaba kimukama singa n'abampadde obulamu Bobi nja kukamuwa naye bagenda kubeera e Masaka nga bali mu kulwana Abaganda n'Abaganda kikuza mu kinaabye nadde kunnyonnyola nga balwana Abaganda n'Abaganda kati nga Museveni yabugira bugiza ati ayite wane ye nga ayoola buyoola ati bano bali mu kulwana Bobi yadde ayingira Masaka Mpuuga agenda luka kati basisinkana awo byo mzee ayite eri kaweweevu kati egaali ya Nsikini esinkanye eya Makade Abani kitegedde bulungi ali Nsikini agenda Masaka Makade Abani avaayo Mudula abadde ayingira Alien agenda Fiike abadde ayingira Alien agenda kati egaali zesisinkana awo osokola bakavuyo kati zonna egaali zino mu kusisinkana ene emabega wabayo wano bakingizale bano bakingizale bano abakuba osokola bakavuyo kuba ekisooka kya byonna kati CDF si ye mwami Muhoozi oyo yava mu ntumbo za mwami Museveni we bagamba mwana we kati wano mwami Mpuuga ne Bobi Wine nga bali mu kkubagana ng'eri omukulu akungunta era yayita n'ekibooko ezikuba bano mumwekube eno fe tuwangulire tuwangulire ddala era kivula mwami Museveni NRM egenda wangula nnyo Masaka naddala ebifo ebyenjawulo kubanga Bobi Wine bw'aleeta ne Mpuuga aleete ne NRM ereete bano ojjukira bonna opposition be balwana abe NRM bo basigadde bali intact era nze nja kusaba mwami Mpuuga n'obwowombeevu bw'obanga ebigambo by'oyogera obikakasa nti yakuggyako na kyemalya mwami Museveni ng'ojja oyogera bambi tokola kibiina tokikola tugenda mu kkemebwa naye singa omanyi bagambye enkima gyeko mu kwambuka guno okulaga obwereere bwayo mwami Mpuuga anaakera kunyana babapa ti ekibiina nkitaddewo tumatikala ebitaano abayabirya wano nkyali mu kubuusabuusa era nze omukolereza mwami Mpuuga ntalyanga bitaano ne bw'akikola maama nnyabo wowe tokikola kijja kulabika bubi mwami Mpuuga nze omukuba kyasinza okumufiirako nti ebitaano mwami Bobi amuwaayira naye singa akikola Katonda yagenda okubeera Katumba oye mu kalulu 226 nga bw'amaanyi ssebo andi mwekibasumbuwa kwe kulowooza kwekeera ku manyino ga nze ndi musajja n'okuba ne mu kifuba amanyi musajja gabeera mu kifuba nze ndi musajja tondaba ekifuba si gye gaba galina awala gye gaba kati noono w'amaanyi nga tannabagenda mu leesi olunaku lwagenda okukakasa nti si w'amaanyi
ng'agenze ku ntebe ya mwami Museveni nga ne Kyagulanyi Ssentamu kwali ndajja okukakasa nti si w'amaanyi kakasa ne mukyalo tajja kumulonda ate nze mwennyini amuwolereza sigenda kumulonda nze mwennyini amuwolereza ntalyanga bitaano era nze bandiisa nnyo Sereka byeri mukati wali omunywanyi wange ennamba emu yeri tukwatagana agamba walidde bakuwase nenze nempuga ayinza okuba nga tamanyi nti mu nsi gyendi naye nze omutima gwange guŋŋamba bambi yazirira mu makubo matuufu ng'ababaka bano bye bagamba ŋŋamba yazirira mu makubo matuufu naye waakola ekibiina mwami Mpuuga ebitano wabirya si makubo matuufu. Awo wennyini bwa Frank Gashumba yavuddeyo n'agamba nti nno ababaka abagamba nti nno Mpuuga yalya ssente mu makubo matuufu alina ekigambo kyakozesa kye kijja kwogera kuba kityoboola ekitiibwa kyabwe nti nno naye si kituufu because nti nno etteeka liyinza obeerawo naye ng'etteeka lyennyini eririwo si ttuufu ekyokulabirako kye yawadde nti nno n'abazungu okukola apartheid policy e South Africa kyalinga mu mateeka naye nga si kituufu n'abazungu okutwala abantu mu buddu slave trade yali mu mateeka naye nga si matuufu tewaliwo amateeka olwedda aganyigiriza kakati bw'ovaayo n'ogamba nti nno sijja kuteeka ku mukono ku bumujja mu bwesigo olw'okuba yali mu mateeka obeera oliraanye oba olinga bali abateekawo amateeka tutwale abaddu naye nga amateeka ganyigiriza n'ekirala ti omuntu bw'abeera mubbi ne bw'aba wa luganda lwe abeera mubbi regardless toyina kugamba nti no muganda wange wadde biki ensonga eyo y'ababaka abamu okugaana otuteeka omukono nga Muhammad Nsereko Ssemujju Nganda Seggona kituufu kya buntu nga bawewa ensonga ze bawa nti nno muganda munnaabwe kakati emu ku bisinga okutula kuba anko osobola okwogera ekigambo nga tovumye muntu naye omuntu n'agamba nti gundi yavuma omuntu naye nga gwewadde endowooza omukulu oyo gw'ogambye takkirizibwa kwogera ku nsonga zirimu magezi mu ggwanga solindeko nabyoba sawundi kwali kuba ekigambo ekyo kikulu kiddemu mwami Gasumba takkirizibwa kuteesa nga Muhammad Nsereka abadde ayogedde nga mwami Mpuuga abadde ayogedde kale abaka abalanga bogende naddamu n'ateesa ne wano mu Buganda era mwami Gasumba tateesa kubanga anti anku waliwo ensonga ebiseera ebisinga nga oba oziteesaako bagamba oyo ye mwami ani yani ayogedde nti oyo mwami ayogera ye mwami gundi era amaka ge gali egindi ye mukyala we ye gundi muzukulu wa gundi ekyobuzi kuyinza obutabanga nsonga ne nti amaka ge gali gindi era ne mukyala we ye gundi kati mwami Kasumba amaka gayina naye talina mukyala mu myaka egyo twebuuza batalina bantu basobola kufuga kati ebyeggwanga abyogera katya nga ye mwenyi talina basobola kufuga waka kati zino ensonga batazisobola omusajja ali ku mwanja ogw'enjawulo ennyo mu kibiina kya PLU anoonya mulimu kakati era ensonga zateekeddwa okuteesaako za PLU si za nuupu kwa mwami Gasumba yomu kubasa okuvuma w'ekitiibwa Katikkiro wano kitegedde bulungi kakati omuntu eyabba ebitaano n'omuntu yavula Katikkiro wa Buganda ku bonna ani mutuufu gusaana okuwuliriza eyabba ebitaano kuba obutambi bwe biri mwami Gasumba ngavuma Katikkiro kitegedde bulungi kati tuteke ku minzaani mwami Gasumba eyavula Katikkiro wa Buganda ne mwami Mpuuga ne Muhammad Nsereka aganye okusayininga kuona ya tugende ku nsonga gye yayogedde yo teri mugumba nkubuuzizza anti bagamba obukadde magezi nga ne mbuto wagayina kitegedde bulungi nkubuuzizza tuteeka abantu babiri ku minzaani ono aganye okusayiningira ono yabba ebitaano neyakwata essimu ye navvoola Katikkiro ku bonna lwokuba tugoberera
tugobere ono aganye okusayininga oba tugoberere ono tuwulize ebigambo by'ono yavuma Katikkiro. Tegeza talina moral authority kwogera ku nsonga. Tasobola kubanga ekisooka kya byonna nze naliko nakatambi nakakwata Mwami Gasumba yali awo mujjamu awo Climax nga jjamu akutte olwamala n'apanuwa n'agenda. Anko Nyankula ekintu kiri kimu wana abaana ba Nuupu be basinga okuvuma ekyo kiri ku likodi kyokka munnange ebivumo bye bavuma alina gye baabikoppa ate gye baabikoppa babakambonyo tebaagala kubavuma oba kitegedde bulungi. Era enjogera bbiri abaana ba Nuupu bavuma naye nga balina gye baabikoppa ku bakulu baabwe nolwokuba nti bo bakulu baabwe tebaagala kubavuma abaana gye bakoppa ebigambo kyolaga abaana ba Nuupu be basinga okuvuma naye nga baabikoppa bukoppi. Anko ntulina ebimuli ku nguudo niyo omanye emmotoka ezita ebimuli ebyo emmotoka za gavumenti kujja kati nga jjama mukuta ng'asala mu bimuli nga ye agenda. Kaakati Bob Wine bageza bamukwata ng'asaze mu bimuli entandalo ya Fangoni ebeera nti ni ku miga egimukubwa naye osanga Kadenge ng'eri mu bimuli ab'ebitiibwa agenda. Kakati Mwami Gasumba muntu mukulu era nze muwe n'ekitiibwa naye sinza kubuuza mulimu gwakola kuba sinze mulabirira wane kampani za kubuuza mulimu gwakola azironga zikasaba nga abaawo ekyobulumu si kikulu naye nkugambye Mwami Gasumba y'omu wano kuba kyasinza okuvuma wobanga osobola okuvuma Katikkiro wa Buganda oba oli mu kuvuma Kabaka tetusobola kuwuliriza bigambo bye okujjako ababuyabuya. Era essaawa yali Mwami Gasumba ali mu kwekwata ku bisukuba n'enampa wengwa talina waali ali mu Piero yo teriiwo anti kati omukulu yafuuse CDF kitegedde bulungi amateeka tegamukiriza kujja mu byabufuzi mpozi kati Gasumba anoonya waakwata yali awo. Gasumba yavumako Bob Wine kitegedde bulungi. Kakati tukakasa tyati ebyo byayogera bituufu alinga omukazi yakyusa eddiini oba omuntu n'akyusiza eddiini kivula amateeka gaali malambulukufu okyusa eddiini towa bujulizi mu kkooti tuteebereza okuba nti obwongo bwo tebukola bulungi ate woviiridde mu eno noga kati nze mbadde Pawulo mbadde Peter kati nze Abudu mu kkooti towa bujulizi. Kati Mwami Gasumba yakolako program bagiyita sisimuka Uganda yasisimula n'abantu naye nalemu okwesisimula ate ye mwennyini. Akati mulimu abantu ngaffe abayina bye twagala ebikuba Mwami Gasumba ekitoka ali mu comfort zone zino ensonga tayinza kuziyingirira anko zino ensonga ziyingirirwa abantu abanyigirizwa. Mwami Gasumba tanyigirizibwa ate anyimuti kyenkankubuze Mwami Gasumba alina abasirikale abamukuuma omusirikale akuuma omuntu ali obubi nze osobola okumba omusirikale ankuumi nga nze mwennyini nemu okweriisa ate muliisa eki nze mwennyini oba olumu ekyokulya mpamanta kiwamma nti wendi ekyemisana ekyeggulo tuzzi kati Mwami Gasumba asobola okweriisa ayina n'abasirikale baaliisa ali mu mbeera nnungi newabagenda mutoyi wali bamukuuma bino abive agende mbyagundi awabule Piero simanyi Piero yu tubeddewo tutya era nzino nabina bagubiza Piero Martin tuwamulabi eyomu kubakuberezwa Piero yu basema ne banyabo ensonga westyo naye nga tuwumbawumba Uncle Devicom ensonga eno siyinza kuvaako nga sigikubuuzizzaako ensonga ya omukulu John Segawa yavuddeyo n'agamba ekisinga omuluma Bobi Wine takwata masimu ge era yayisizza mbobi nnyo omusajja waffe Kazibe Kapo eggaali naye Kazibe Kapo yamugambye nti nno Bobi Wine tosobola munoonya n'owabulwa nti ne bobeera nga takutte essimu ku kitebe tasobola kukubulayo oba John Segawa si yali mu pozisoni y'okgenda emagere ne bamugelemeza ku geeti ne John Segawa ye kimuluma agamba Bobi Wine abantu
n'okutuusa kano yabasomba busombi ate abaana ba Nuupu tebabwabulwa Bobi Wine tasobya kintu ekyo kimuluma nnyo John Ssegawa. Omanyi omuyivu bayita Sizamaani. Sizamaani mumanyi. Ate Straka Baby. Naye mumanyi. Waliwo nga bakola embaga yaabwe. Naye sinayingira mu mawulire nali nkyasoma nene. Baagaba kaadi. Ku mbaga yaabwe. Ayi. Etukane sana bagani n'okuyingira kwa ssente. Tebafuna yadde omulema. Mwali baddeko ne meeting y'ekika kyammwe waka. Nga yammwe. Mwabawo atajja. Akibadengeza okugamba nti Mwami Ssegawa wabaga nti Bobi Wine nti yasomba basombe. Nze njagala akola Uncle Ssegawa bayizo nze muwe ekitiibwa. Muwanye ekitiibwa era siri wano kwogera nga muvoola sola kumuvoola. Nga wagamba nti Bobi Wine tasobya. Nze ate nze sinze nsano okuwabula Ssegawa Mwami Ssegawa. Ate yateekeddwa okuwabula nze. Nina kuba baga negwoza dda kkubira engoma n'ozina. Kati Uncle Ssegawa akamukubira engoma azine. Kuba mwagala nnyo. Ebyaddala mwagala nnyo naye kati kamukubira engoma ati entyebule. Uncle Ssegawa njagala asooka akola omukolo. Agabe kaadi z'embaga. Wana agaba ebi. Wajja kujja 15. Ate ng'agerako Uncle Ssegawa yagenda nti muwanye ekitiibwa era siri wano kubanga nze mubuule bwayandadde abuulira nze. Naye odda ku ngero z'Abaganda zibaganda negwoza dda kkubira engoma n'ozina. Kati Uncle Ssegawa yesaawa azine. Yesibe ekimyate entyebule. Ayiteko mu ddiiro. Uncle Ssegawa njakere ku makyateeketeeka omukolo. Atukabireyo kaadi mmeka? 2. Uncle Ssegawa mulayira bonna eba najja kumukola ajja kubeera musajja nnyo. Era kujja kuba akaaga. Agatagenda kujja. Kyokka nga ku mukolo kw'abayisa abayita kulya. Kunywa awadde ne kaadi. Kati atasobola kukikola. Asaasira nnyo mu Kyagulanyi abeetikka n'abatwala n'abajja kuno paka Masaka. Ekyasooka amuwa ekitiibwa. Wabanga Mwami Kyagulanyi abeetikka n'abajja e Kampala n'abatwala e Masaka. Kyagulanyi ono w'amaanyi. Ekirala Uncle Ssegawa yali alina omuzannyo baali baguyita Kalibaasi. Golden Kalibaasi. Gwali ku National Theatre. Bobi Wine yajja. Nkakasa bulungi nnyo. Yano bu video nga abantu bamwanirizaawo. Uncle Ssegawa sijjukira oba yakerawo ku TV neyebaza Mwami Bobi Wine okujja. Lwaki Uncle wembeera nawe omwaka mulamba nga mbadde nkuwaayo lwesikuwadde efuuka badeni ne wali byobaddeko emabega. Uncle Ssegawa yetalowooza nti wabbi kubanga Uncle Ssegawa nafu twamukubirako nga takwata. Muzeeyi olw'omu kati yamukubirako emirundi egi. Nagwo omusango tugende tukumuvunaane kati. Lwaki twakwata ssimu y'oli? Alabika yali bize obutakwata ssimu ya muzeeyi. Bobi Wine ogaana okukwata essimu za Ssegawa. Kuba kimanyi Uncle Ssegawa balayika bakoze ne Bobi Wine emyaka giringa nga 2. Lwaganya ogikwata muguno omwezi olw'ensonga. Waliwo nawe abadde agikwatira kale tajja muva kubira Bobi Wine akutwa kyata tugamba. Kyovula nziba n'abantu. Abadde bagamba Mwami Mpuuga nti yalya twamulaba dda ng'oli mubbi. Lwaki watugamba nti omusajja mubbi? Era nalabako n'omwogezi omu ow'ekibiina Mwami Waiswa Mufumbira yajja n'agamba nti yagenda mu kkomera okulaba Honorable Ssewanyana ne Sseggirinya.